Yes, alright. Kakati njagadde nkumuliseko kati kwebyo ebigenda mu maaso ku kitebe kya National Unity Platform ng'eggwanga amaaso gonna bagatunuuliza ekkololo okulaba ababbi bagabana omusimbi omuli akabinja k'abantu 5 balambirira abagamba nti nno kino kye baliko kigenda kubanga kitaasa nsi so nga kitaasanga bo n'embuto zaabwe ng'abantu. Kakati ekiri ku kitebe kya National Unity Platform ennaku zino okimanyi bulungi tuli mu kusunsulamu bani abagenda okubeera bafulaga beyala. Tuli mu kusunsulamu buli muntu otegere kandidenti wo ani agenda okukiikirira mu parliament. Kakati wakyali aba regions nyingi ne sub regions ezibulayo okubanga basunsulwa. Leero bakedde kweyiwa ku kitebe ekya National Unity Platform basobole okubeera nga basunsulwa balabe oba ddala nabo kaadi bavaawo nayo gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza. Oli ku Yugi Update TV kusinza obanga otuwuliriza gwe naagala tweyungako nagambye okirira wansi waliwo ekigambo subscribe n'okikonako obeere ng'otwegattako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo naye gwe subscribinga towerabirako na mukadde kakuyambako nnyo okuleetera notification message okusobola okulaba ng'oli wamu naffe oteesiganye wamu naffe okujja mu comment section kulikinga kusharinga ebyo nawe buvunaanyizibwa bwo nze ogwange gwakuweereza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati ababaka abasuubira okukiikirirwa sub-regions okuva mu Teso, Impigi, bonna bakedde kweyiwa ku kitebe ekya National Unity Platform. Era ngina kubanga nkuteerako akatambi okulaga buli kimu ekigenda mu maaso engeri gye bigenzeemu ne baani abagala okukiikirira sub-regions ezo mu parliament. Jjukira ku mulundi guno ekitebe kigamba oba ekibiina kigamba nti kyagala kubeera kyawo okufumu kuli omulundi ogwali ogwa 2021 nti biri eri tebyali byetegekere baateekamu bakawukuumi bangi nnyo. Kakati ekibiina kiri mu kusunsulira kyetegereza bali vigilant nnyo ku byonna ebigenze maaso n'okubaawo bafuna essomo kwa bwe balonda abamu baba disappointinga nnyo gwe mukwano gwange gekyoba omanya ebyali babatutteyo si baali basuubira. Kakati ku mulundi guno ne basalawo okusunsula sooka wolaba akatambi n'oluvannyuma proceeding tweyongerere. We are grateful and happy that you are here, and in time. Then our song for the struggle and a prayer from you guys. Uganda may go the force. We lay our future in thy hands. United, free for liberty, together we'll always stand. Olutalonga luwete tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalonga luwete tuliyambale ngule, tulizimba Uganda empya. Let's pray. Heavenly Father, we pray you guide us and direct us through this journey of darkness. We are going through fire and we have to defeat the fire. Come rain, come sun, we are winning. Can I have an amen? Amen. 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 Jesus, that's it. Dear comrades in the struggle, from Greater Mpigi, from Karamoja, and from Bunyoro. This is our 4th day. When we are doing a strategic job for the party, when we are scrutinizing the competences of our respective candidates for different constituencies in this country, and so far so good. You are going to get the details and the briefing from the chairperson of the EMC, but allow me just to welcome you. Twagala okubaaniriza banyabwe bassebo mwenna abagweta Mpigi, tulina Mpigi district, tulina Butambala, tulina Gomba district, tulina baganda baffe okuva e Bunyoro, tulina baganda baffe okuva e Karamoja. Olunaku olwaleero lwammwe
bali tujja tubawa amagezi nti bw'otuuka wali don't panic bamwe bannakibiina kati bw'opanikingira wano olwate mu lukiiko lw'eggwanga ogenda kubeera otya munnaffe wano oli mbabo bano y'abantu 5 bano y'abantu 7 kakati buzibu ki tubasaba mbeere bakkakkamu don't get emotional kubanga we are trying to pick the best amongst you and that we are doing every day manya nti munno waba akusinza ensubi katonyiiga ate n'amasomero yabangamu omwana nga mugezi naye pepa naagikwa nga yali bweyizinze kirala ate nasanga mupepa kirala but however because we are members of the party tuloza nti muli bannakibiina mumanye ebyekibiina buli kimu this is the technical paper ate this paper qualifies into the other paper so it's very important and critical that we perform well twagala okwebaza gyetuvudde yonna yonna twatandikira Kampala Wakiso Kampala yatambula bulungi nnyo of course kituyita obulungi kwekwati buli omu afunye omukisa n'awulirizibwa naye obudde bubeera butono bakubuuza beera ku nsonga olunaku lwajjo twamaliriza gweta Masaka Lango n'ebitundu byaffe ebirala babuli wano saawa 7 ogw'ekiro naye mu artisti disitulikiti n'essatu ntonoko naye badde mu disitulikiti nga 10 nakati zo disitulikiti essatu tujja zimala mu budde namwe musobola okuddayo okukola emirimu gyammwe naye tubasaba mubeere bagumiikiriza bada bannakutuukako please be patient tetuyinza kuva wano nga mwena tubakozeeko therefore Madam Chair with those very brief remarks allow me invite you and address this meeting. These are our prospective candidates from those respective sub-regions. Gweta Mpichi, Bunyoro, and Karamoja. Please, you are most welcome. People power, Our power. people power, Our power. our power, People power. people power, Our power. our power, People power. Like I always tell our comrades, those who have so far been vetted, that the vibe you use in replying our power will show who you are in the vetting room. People power, Our power. our power, People power. That is it. You're going to transfer the same vibe to the vetting rooms. Comrades from Bunyoro, comrades from Greater Mpigi, and comrades from Karamoja, you're most welcome to this vetting session, and we thank God for the journey mercies. My name is Harriet Chemtai, the chairperson of the Election Management Committee. This is briefing of your exams, and I'm not here to talk to you because you're the ones to defend yourselves, like I always say. I just want you people to relax. There is nothing new that you don't know that will be asked. This is a technical paper that takes 40%, and then the 60%, as you all know, will come from the ground. This technical paper is to assess your capabilities. Are you people who can legislate in Parliament? Are you people who are going to be backbenchers? Our president will be sworn next year. We are looking for the best team for him to work with, and we are going to choose from you. We are not going to get that team from somewhere else. And be sure that whoever gets the party ticket, it is a sure win to Parliament. Just know that. But as you all know very well, as you club, also know that you're more than one per position. In every elective position, we're only looking for one suitable candidate. All of you are very good, but then there has to be somebody who is better than the other. So that gives us the assessment that we do from the ground, and then the vetting. You articulate enough, you may not be good on ground, you're not like the people. You may not be able to represent the people well, the views of the people in your respective electoral areas. So we make sure that we get this, and then add also what the people of your respective electoral areas say about you. Then we shall come up with the best candidate. But candidates, this is not a do or die. We have a bigger goal. You all know, I'm not going to mention it, because everyone here knows we have a bigger goal, and that is to make sure that our president sits in that big house. So after this, and we select the best candidates, let's go back to our family. There is always light at the end of the tunnel. Whoever goes through,
share with your comrades who has not gone through, share the manifestos, and then compare, and then serve the people using whatever somebody would have loved to do for the people. And those who are successful, also accommodate those who have not been successful. And remember that we are one family, the National Unity Platform family. Our president is there. If you really love this party, I believe you're not going to come back as an independent if you're not lucky to get the card. I've had several people say EMC was compromised. If there is anyone of you here who feels EMC has been compromised, then I believe you don't have the right to go through our vetting process. Because if you already feel the process is compromised, then why are you going through the process? It's better you step aside as early as possible. Otherwise, we do this transparently. You find 5 people in a vetting room. I will assess you, he will assess you, she will assess you without seeing. Then from there we put things together. But if you go to enter into the system, you find that every candidate is almost leveled. If I gave you a 38, you will find that he gives you around also a 37 or 36. We are around that. These are experienced people. And I want you first to take 1 second to clap for them for the work that they have done. With that, I want to welcome you again and may the best candidate win. Thank you. Sikulisa nnyo mu katambi okugayiragayiramu ebitono ebibadde bigenda mu maaso. Ekibiina kigamba nti tebakuŋŋaanye wano olw'okuba nti nno bakoze dda okusalawo. Naye mummwe mukimanye nti nno abeesimbyewo ku bifo bino muwera musukka omuntu omu. Naye kye tunoonyaamu tunoonya quality best candidate oyo alina obusobozi okukiika mu parliament. Bano tebaagala kunoonyaamu ate bakole ensobi balondeyo backbenchers agenda otuula eri mu parliament nga tasobola kuvaayo kwogera kukiikirira bantu be mu constituency. Kakuno omulundi guno bagamba mwenna muli balungi ne balina okulonda mu quality. Ate nga mukimanyi bulungi nnyo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu omwaka ogujja agenda kubanga alayira. So ku luno bali vigilant nnyo okunoonya ttiimu omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu gyagenda coordinatinga nayo nga batuuse mu ntebe. Kati yensonga waaki olaba basinzidde ku bintu bingi. Kikiri kye nagamba nti gwe n'obeera n'amaanyi ku ground ng'abantu bayina naye qualifications bazitunguliramu akakiiko akasunsula nga kwe gatoziina tebagenda kuwa kaadi. Ate kimanye nti n'ofuna kaadi ya nuupo yebeera sure win ogenda mu parliament. Kakati kino bakikoze olw'okwetangira ebinajja mu maaso n'okubeerawo n'okukiikirira parliament n'okupresentinga eggwanga Uganda ng'ekifaananyi ekirungi. Jjukira nti nno omukulembeze omwaka ogujja nga wenkugambye sure win agenda kubaalayira kuba tugenda mu protest vote. Kati otubanga tugenda mu protest vote suubirayo obuwanguzi gwe muna Uganda. So tetwagala kutweka mu bantu mu parliament bakasaakaazi bino bemukolera ku ground temugera bikolera mu parliament. Twetaaga abantu kyola bali mu kubalansinga abalina akiika mu parliament saako n'abanaasobola okuba nga baprotestinga mu protest vote okusobola okulaba nga bateekawo enkyukakyuka oba obuwanguzi obwo. Jjukira nti n'enfunda eziwerako obujja weetegereza naddala akalulu kali aka 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu kigambibwa mbu akalulu ako yakawangula. Naye olw'okuba nakyemalira alina omululu ku ntebe yasalawo entebe eno n'agyevubika tayagala kutaa ntebe. Kati kuno omulundi ekitebe kya National Unity Platform kize ne strategy enkola n'embala ey'okugamba egenda obbawa omwaganya okutwala entebe n'ey'obukulembeze basobole okuteeka enkyukakyuka mu ggwanga Uganda, basobole okuteekawo revolution, buli muntu asobole okweyagalirako mu nsi ensuubize. So kitegeeza nti nno wano tomera kasajja oba tebakuwadde kaadi manya nti gwe balonze yoyo naawe agenda okukiikirira namubaakinga bubaakinzi mabega n'osobola okuba nga omusapootinga ng'omuwagira obunyisa ekigambo kye asobole okuba nga ayitamu asobole okutuuka mu nsi ensuubize. Kale bye bimu ku kitebe kya National Platform bibakedde okusabumitingira ba members bawe bonna abaleese empapula. N'ekirala bagenda tunulira mu mpapula balabe are you qualified, are you capable, oyina ability esobola okubanga eteekawo enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mu parliament saako ne wabweru w'eggwanga. Oli ku Yugi Update TV obadde muwuliriza mulungi nnyo nga kwesinzidde obanga otuwuliriza. Kakati wano wenkusabira gwe mukwano gwange mpuliriza ojje mu comment section oteekeyo endowooza yo obeeko nekyotangaaza ku nsonga eno kubanga bangi
nkimanyi mwe muli close ennyo ne ba members ba National Unity Platform abesimbyewo okukiika mu parliament kati oteekawo endowooza yo kijja kuba kituyambyeko nnyo n'oyo omubakawo asobola okumanya ekirowoozo kyo mbagala nnyo mbagaliza olunaku olulungi tugenda kuba nga tukomawo mweraba